Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Munnakibiina kya National Unity Platform His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu alemeseddwa okubeera nga campaigning olunaku olwaleero ebibaddewo ng'alemesebwa okuyingira ekibuga Fort Portal. Engoye ezizino baziyuzizza amasasi gavuze teargaasi n'anyooka. Bino nno osaana obeere nga obyerabirako ate munnange n'omunywanyi akuli okumpi omuyite naye abeere nga ate abiraba oba okuba omujulizi ku biki ebyo ebitambudde era ebigenze mu maaso. Video eno njagala okusaba n'omu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. njagala okusaba n'omwombefu obw'ekika ekyagulu sooka ogimperera edduka emisinde mingi etuke kuli omu atulaba asobole okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu gwatanatwegatako mu butongole nkusaba subscribing ku BTN Media Beyond the newsroom. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero atuuse bw'atyo yeesudde mu ddene ssaawa zabadde 9 ez'ekiro n'ayolekera ebitundu ebya Kabarole kw'oteeka Bunyanga Buthen ne ate ebitundu bya Fort Portal. Wabula nonno kyamuweddeko okulaba nga atandika okublokingibwa ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ne kati we buzibidde okutuuka ku ssaawa eno wetukoledde eggulire lino nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobodde kubeera nga akuba campaigns eyo olunaku olwaleero. Embeera yonna tewoomesa nakabululu wabula tetusobodde okuba nga tubikutuusaako live ku mukutu ogwa Deni Exclusive. Nagamba nti Deni Exclusive ebeera DEN then Exclusive, that is EXCLU SIVE, the ni exclusive ogwo nno gwe mukutu ate munnange kwe tuteeka lives zaffe n'osobola okuba nga oziraba bulungi nnyo nnyini ddala. Njagala nkuwe katambi kano eno otewetegereza embeera nga bw'ebadde olunaku luno olwaleero. Nze Deni, Beyond the newsroom gwe mukutu semakoto kwoli wuliriza. Nange ni candidate Mundeke leave me alone. Leave me alone. Let me go campaign. Leave me alone in America. Leave me alone. Bihembo, leave me alone. Leave me alone. I'm not committing any crime. I am going to campaign. Let me campaign. People are waiting for me. Don't fight with them. Obusajja obusirikale abatalina family abatalina mitima ndowooza abatali bannansi nga bo byenseno babivaako dda bannagwadda bannamala bwe batyo balemesezza Kyagulanyi okubeera nga campaigninga mu bitundu ebimanyikiddwa ng'ebya Fort Portal olunaku olwaleero. Baana ba taata embeera ebadde tewoomesa yadde nakabululu. Embeera ebadde mbi nnyo nnyini ddala. Era njagala nkuwe ku butambi obw'enjawulo obyerabireko bino byonna twano tusimbudde. Wuliriza akatambi kano njagala nkakuwe owulire ebigambo bino. Abaana bo bagamba otya nva kompyuta enva kukola nva kuweereza ggwanga wano muli mu kuweereza ggwanga oba muli mu kuweereza famire muli mu kuweereza ggwanga ddala Memoloza Uganda tegenda kubeerawo. Bannange, I guarantee you Uganda will change. The man that you're trying to defend even against the law, he will go and you will stay here. And like I said, you will personally be answerable for the things that you're doing. You can stop me from reaching the people, but good enough, I am sure, even now as we speak, majority of the people in Fort Portal are watching because we have social media and they are following. This that you're doing is wrong, my brother, my sister. Nti gwakola ebintu bino kibanye nti bino byonna yadde obikola naye gwogenda okubeera answerable. Omusajja oyo gwe muli mukolera kubanga bino bye mukola
temukola nti mukolera ggwanga kati naawe oddayo ewaka n'ogamba abaana bo nti ova kuweereza ggwanga lyo oba oddayo n'obategeeza nti bino bye bikolobero bye muva okutuusa ku munnayuganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu avudde mu mbeera n'atabukira abasirikale bano completely. Abantu abaluzinga empisa ey'obuntu abaluzinga abatakyalina mutima gulumirirwa oba mutima gwa buntu nagugoberera ki professionalism oba ethics z'emirimu gye basoma ne basalawo okubeera nga munnange bo beekolera byabwe. Kankwongere kano. You have removed the ranks because you are ashamed of yourself. What you're doing is wrong. You are abusing the uniform. You are abusing the ranks. That's why you removed them. Did you even earn them? Or they promoted you just because you know somebody? And the people that you're using, because they are coming from the wrong tribes, they don't get promotion. And they know a senior officer remains on sergeant for 20 years. Musajja mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu avudde mu mbeera n'ayambalira komanda abadde yakulembedde ate olunaku olwaleero. Ono nno wekimususseeko ng'alaba kamera zimutunuddemu nnyo akutte ranka n'aziggyako kw'oteeka n'erinnya n'alikuula ku uniform okugezaako okulaba nga yeebuzaabuza oba abantu butamumanya nnyo ngeri kamera gye zibadde zimutunuulidde. Njagala twetegereze kati wano tuba tusimbudde ebyaddala. Wuliriza. Instead of passing the other side, they made us pass the church and the other side. They blocked the other road. They had to make us pass this side. We didn't want to pass this side. Now we are put up again. Allow us to go to Kabula and how do you want to access Kabula? Through here. We pass here. We pass via MT. We go there. Exactly. I'm requesting the family. All things have failed. But let us pass here. Go to Kabula right now. Because we are going to yes, we are pass via MT. Like how we had said yesterday. We are not going to we pass via MT. Then we go Embeera efaanana bw'etyo Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'asiibyemu olunaku olwaleero. Mu bukkakkamu bw'akozesezza mu kugamba abasajja bano bamuleke ayitewo ne ku ttuba ery'ettaka gye baamuyisizza babulookinze eyo nadda ku maini nayo ne bamubulookinga ne bamulemesa okulaba nga akampeininga. Bino nno byonna bye bakola babimukola nga ye omuntu ssekinnoomu kubanga tebikolebwa ku bakandidate balala. Kino nno kye tuyita double standards mu mirimu oba mu nkola y'emirimu. Kino nno kyeyoleka lwatu nti nno Kyagulanyi Ssentamu kino eno kigenderere okubeera nga bamuteeka mu mbeera efaanana bw'eti n'okuba nga bamuyisa bwe bati omulungi angoberera ate era andaba. Kaakati njagala nsooke nkuwe vidiyo eno nayo obirabe ate obiwulire. Kuwera sawa 10 ez'akawungeezi nga ku district esatu Kyagulanyi yandibadde yakatalaga olunaku olwaleero yakatalagako district emu yokka olw'okutaataaganyizibwa kazaafuno okuva eri ab'ebyokwerinda abagala amakubo mwateekeddwa okuyita ekimuleetedde okwagala okusaza mu district y'e Kabalole agenda atalage Fort Portal. We are not committing any crime. I want you to know that even the people we respect so much, they went through things like this. Even the Mandela that we celebrate, they went through this. Okay? This is our time now. Okay?
officers rale za pezona muzisazaamu mutukirize tugende twogere n'abantu tetulina musango temufaayo ne bana ba polisi nabo balina ebizibu bannange ne kino mukimanye babikola abantu batono nnyo bulijjo mbagamba there are no bad police officers, they are only bad commanders. There are no bad soldiers, they are only bad commanders. Abasirikale ababakuba embooko abaana baabwe tebalina kyakulya abasirikale tebalina njawulo n'abasomesa tebalina njawulo n'abasawo bakozesebwabo nabo bamufuna mpora bakozesebwa Our brothers, you still believe this? Oh my God! Oh my God! Please olunaku lulamba lusibirwa kwezo bana babya okwerinda nga bamye Kyagulanyi access ku campaign ate grounds olunaku olwaleero alemeseddwa okubeera nga atuuka mu districts 22 ajjukira nti olunaku olwaleero badde ne campaign gundi za mirundi 3 venues mu bitundu ebya Kabarole mu bitundu ebya Fort Portal City then kuoteeka n'ebitundu ebimanyikiddwa ng'ebya Bunyangabo. Naye njagala okubeera nga nkutegeeza nti bino byonna bye bazize bamukola oba bye bamugaana si bipya bibadde bisuubirwa okulaba nga bikolebwa. Nina mukwano gwange omu ava side ze Kasese eyo ne Fort naye ng'agamba nti bo ne bazadde baabwe okubagamba obugambi nti omuntu w'opposition bakulaba ng'omuyeekera nti bano just bagenda ne badraining abantu babateekamu kakyekya mu mutwe okubalaga nti okuwagira NRM it's a must. Era okutwalayo omuntu agenda preaching abantu bano enjiri ey'enkyukakyuka balaba nga kitataganyiza ddala programs zaabwe nga bo n'agenda zaabwe ze balina. Era oliga akunnyonnyola ng'akugamba nti okulabako obulabi ku Kyagulanyi oba ku mwana wa opposition ng'akutte ekifaananyi ekirala gwe bakulabira ddala ng'omutujju atayagala nsi yo. So kati bino ebikolwa ebikoleddwa n'abantu baayo bagenze ne bagolokoka amaaso gaabwe ne batandika okubeera nga balaba kyovulaba ku information esaturating eriwo kati bagamba nti ettawuni bagigadde obudde bukyatunula ng'abantu beekalakaasa beebuuza lwaki mugaanyi Bobi Wine okujja Fort eggaddwawo ku ssaawa zibadde 12 n'ekitundu nga buli kkubo lyonna poliisi n'amagye nga balisazeeko ne baliggala. Wano we tulaga mutonzi waffe yekka y'ayinza otutaasa. Tweyongereyo ne bino. We are blocked every time we are near the rally. You block it. Now it is 4 o'clock. We have not campaigned. We beg you to allow us go to our final rally. It is just a few minutes from here. Please allow us to go and campaign. The Electoral Commission told you you have no right to stop us from campaigning, but you've been blocking the roads. We don't know why you're blocking the road on us. Allow us to go and campaign. Allow us to go and campaign. We want to go and campaign, please. Just open the road for us. Please open for us. Let us go and campaign. What you're doing is illegal. We are not breaking any law. I am a candidate and I'm supposed to campaign. People are already at the rally waiting for us. Please open the door and let us go. Open the road and we go and campaign. Robert Kyagulanyi Center mu Mitemba agezezzaako okukola byonna okulaba ng'agamba abantu bano bajje emisanvu mu kkubo wabula bagannyi ne wano wenjogerera ku kadde kaneno ziri essaawa 1:57. Robert Kyagulanyi Center mu akyasibiddwa ku kkubo
we don't know what's gonna happen, but fe wetuli okuweereza what come may, no matter what, wetuli okulaba nga byonna tubibatuusaako musobole okubanga mubiraba. Kati kanguwa waneno confrontation yebaddewoko obyerabireko. What you get and you block every road. No one will put them when they move. No, you did not respect anything. This is the road to the rally. Why don't you let me go and campaign? We have to walk. Move. Keep quiet. Don't fight with them. Okay? Kumba. What you campaign? Don't fight with them. Don't go to your car. I am going to the rally. No. I am going to campaign. This is the road. You are police. You can lead me. You can follow me. But I am not going to take 4 hours to reach my rally. I left Kampala at 3 a.m. in the morning. I have not campaigned because you blocked all the roads. Listen, put me in the police vehicle and drive me to the rally. Okay. You stop me against your car. Stop against your car. I don't trust you. I'm not your enemy. I've not done anything. Look what you've done to me. Okay, we are passing here. Sir, you bring my car here. I am going to campaign. Okay, I am going to talk to you. Driver, tell my driver to come and take me. Sir, officer, yes, you are going to kill me. No, we cannot. You have not done anything wrong. Okay? I'm only having the national flag. I'm a presidential candidate. How are you embarrassing me? Look why you're humiliating me. You're provoking me violence. I will not fight with you. Nebino byonna bye mukola ab'ebyokwerinda mukola bya bwereere. Nze mbadde nteesa nti mugambe mukama wammwe General Museveni akwate byabakama mugamba katirangirira nti mpangudde era ebyokulonda tebiriiyo. Mumusalewo mugambe nti this is a presidential monarchy nti nze bwe ndifa omwana alijja omwana bw'alijja omuzukulu afe naye omuzukulu addeko mujjewo okulonda. Bineno North Korea yabijjawo nemanya nti olunyiririrwa Kim Jong-un
lwe lulina okubeera nga lukulembera ova ku jjajja yakitandikawo ne kujjako taata n'omwana wuyo n'akwata ne batuuka n'okugyawo ennaku ze baali celebrating nga Christmas nga balina kujjuukirirako kufa kw'oli jjajja waabwe eyali omukulembeze. So I think you can do this instead of brutalizing people, torturing them, doing a lot of rubbish. I think it could be better for you to announce, you come on air one day and you announce that, you know what, we shall not hold elections anymore. I think that could be better rather than torturing people and wasting people's time, killing some of the people like this guy who died in Iganga. You shot him dead just for nothing. You took people's lives for nothing. It's really a shame. This is a total disgrace. You have betrayed Ugandans. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.